بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه أستعين على أمور الدين والآخرة ثم أصلي وأسلم على المبعوث الذي بعثه الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي البشير النذير الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ayebazibwa Allah subhanahu wa ta'ala atukunganyiza mu bifo bino mu bimu ku bifo Allah byasinga okwagala wahiya almasajid. Tumwegayirira Allah asoka okusaasira n'emirembe biddeere w'ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah bwe yatuma eri ensi eno n'ekitangaala eky'eddiini ey'obusiraamu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amuseeko okusaasira kwe era wamu n'abo abamugoberera okutuusiza ddala Allah lwagenda okuzingako ensi eno n'ebigirimu. Bakubiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala nga tukola ebyo Allah bye yatulagira era twewale ebirimu okunyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Mu kiseera kino kye tulimu embeera mugiraba naddala ekwatagana ku byenfuna. Al-amru qaasi, egenda erinnya enkandaggo buli kiseera, ekaawa, ezibuwalidde buli muntu yenna, ne gw'osuubira gwe weegombesa alina bingi ebimunyiga ng'omuntu. Bwe tunaaba tetuzze nnyo eri Allah embeera ekyeyongera okutabuka, kubanga ensi buli kiseera ekyuka, endwadde zikyajja, ebyenfuna bikyayongera okubeera nga bisebengekerera. Bwe biba nga olwaleero ebikozesebwa mu bulamu obw'omuntu biri mu mbeera ey'obuzibu, ate si wano wokka Uganda, kiri mu nsi yonna, ebintu biri waggulu. Naye njagala obbalamira mu kiseera kino ebintu biri bisatu, tubyekwateko naddala mu kaseera kano ke tulimu. Ensonga ezimu Ibnul Qayyim al-Jawziya yazoogera n'agamba nti arba'atun tajlibu rizq, ebintu bina bikusembereza riziki senga obyekwatako. Ekisookera ddala eddagala lye yatuwa ng'era ne nabbi yalyogerako, yaliteeka mu qiyamul layl. Temukutukawo na swala ya kusitukako kiro, qiyamul layli. Nyweza ensonga eyo eri obulamu bwo nnyo era ogiteekeko ebirowoozo. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukusembereza ebyenfuna. Ensonga ey'okubiri, kathratul istighfar bil ashar. Mu matumbi budde ng'ensi esiriikiridde, yitiriza nnyo okuleeta istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
أستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وبوس مريمونيو سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك فقد وجهكم ensonga eyokusatu assadaka tuyitirize wadde ekiseera kye tulimu kya buzibu yitiriza mu kuwaayo ku ekyo ekitono ky'olina saddaaka teba ya ssente zokka wabula tuyitirize okusaddaaka lan tanaalu lbirra hatta tunfiku mimma tuhibbun obulungi temugenda kubufuna temugenda kufuna bye mwagala kujjako nga nammwe muwaddeyo ebyo bye mwagala ensonga esembayo mimma tajlibu rizq mu ebyo ebireeta rizq almuhafadatu ala aladhkar fi awali nnahar wa akhirihi wenywereze nnyo mu kuleeta adhikaari ku ntandikwa y'olunaku lw'oyingiddemu era ne mu kufundikira olunaku wenywereze nnyo mu kuleeta adhikaari hadhihi arba tajlibu rizq ebyo ebina bikusembereza riziki senga oba obyekutteko ensonga endala gye njagala okukusibirira nga sinnatandika musomo yensonga gye njagala ffenna tugiteekeko ebirowoozo mu mbeera yonna esobola okujja nga ya buzibu sisuubirayo muntu mu kiseera kino atali mu buzibu muntu bwammwe oba ku luno mubulonzeewa sisuubirayo muntu mu kiseera kino atali mu buzibu buzibu bwonna bw'ebyenfuna obulwadde akanyigo mu mbeera zonna kankeekwatira sisuubirayo muntu atali mu mbeera yakazibu naddala mu kiseera kino ffenna kyetufeesinzemu challenges weekwate ku suulezi tozirekuliranga uliriza nnyo haji gwali ku mpagi weekwate ku suulezi tozirekuliranga obulamu songa essuula esookera ddala wadduha wallayli wama sajja uliriza aya eno ma waddaaka rabbuka wama qala tannakulekulira allah era tannakuvaamu walal akhiratu khairun laka min al ula ensi gy'okaabira ekumalizaamu bwereere naye ate enkomerero yesinga ebbeeyi laba allah bwatukakasa naga nti wala saufa yu'tiika rabbuka fatarda byoyagala allah ajja bikuwa ate osiime naakujjukiza allah gyakujja alam yajidika yatiman fa awa tewali mu mbeera nga teri akuyamba n'akutuusa mu siteegi oyo mwoli wajadaka dallan fahada baganda bange essuula eyo nkulu eri obulamu gisome wabula gitegeera amakulu era bw'onoogiddiŋŋananga bwoti bw'onoowuliranga ekikunyize kagabeere maka ge tugenda okwogerako gwe ddiŋŋana ssuula eyo nkulu nabbi yamala emyezi 6 ng'ali mu mbeera ya buzibu obubaka tebumukkaako n'atuuka n'okusuubira nti allah amulekulidde emyezi 6 ng'embeera gy'alimu ya buyinike eyo essuula allah gye yamussaako aga nti wadduha wallayli wama sajja ma waddaaka rabbuka allah tannatuvaamu ajja kutuwa eri essuubi beera nalyo essuula ey'okubiri suratul inshirah alam nashrah laka sadrak
wawadana anka wizraka warafana laka dhikraka. Laba Allah bwegambye fa inna maa al usri, awolengera obuzibu waliwo obwangu. Wolengera obuzibu waliwo buki? Kale ezo essuula ezo nkulu nnyo eri obulamu bwaffe. Era bw'obanga n'ekikunyigaza oba oddiŋŋana, otegeera amakulu na nsonga ki lwaki zakka. Ojja kulaba nga ebibadde bikusumbuwa mu duniya, mu mutima, nga biwewuse. Ntegerekisi, mwekwate ku nsonga ennya ezisoose, oddiŋŋana obulamu bwo ng'essuula ezo tozirekulira mu buli mbeera yonna. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo bye tusoose okutunuulira, naye nga njagala bategeeza ti embeera gye tulimu olwaleero ey'ebyenfuna ebiri wansi nga n'ebikozesebwa biri waggulu, omulezi waffe Allah gyali. Tumutegeere, kano ke kaseera Allah ke yatugaa nti maishatan dhanika, obuwangaazi nga bulimu akanyigo. Naga nti waman arada an dhikri, anaava ku busiraamu n'abukuba amabega n'ava ku mateeka ga Allah, fa inna lahu maishatan, kano konna akanyigo kazze lwa bujeemu bwaffe, lwa mazambi gaffe. Sheikh, abantu tebali ku Allah, mutunuulire amasabo gali bize ku bahaaji n'abatali bahaaji, gali bize. Bantu obulamu buli eyo, loogi ziri bize, abantu beetulisa buli kiseera. Lwaki Allah tateeka mu kanyigo? Abantu bali ku Allah, waman a'rada an dhikri fa inna lahu maishatan dhanika. Kati yono ye dhanika gye tulimu, endwadde eno zikyajja. Era abatunulira ebyobulamu bagamba mbu covid alinga addamu asituke buto. Tusaba Allah tutaase. Wallahi betwafiirwa nga baali banene mu kiseera kya covid, baali bangi. Tusaba Allah tutaase ate atuwe enkomerero ennungi, kuba tuli bakugenda. Tulwadde tetulwadde, twagadde tetwagadde, tukola ki? Naye enkomerero ki? Ennungi. Buli omu agisabe, agiyaayaanire, agikolerere. Ebigambo byange ebyo fayida y'olwaleero. Twakoma ku maka nga mbatumye okunaabangako nga mutuusa awaka, okubajjukiza okumanya okunaaba kintu kikulu. Bwe twayogera ensonga eyo, abakazi abaakanneebaza okubagambako la ilaha illallah. Simu yange wiiki eno yonna eri bize n'abakyala. Watuyambye, batugambireko. Olwo gwe nasanga nno wali waggulu, n'angamba otegeera otya nti tetunaaba? N'angamba kuba oyogeredde ddala ku muze gwaffe, naddala ffe aba booda, n'entya bano yo kunaaba kikulu, munaabeeko ng'ozzeeyo awaka olabike buki, ne munno akusanyuse omusanyuse. Olwaleero awo siwe njagala okutandikira. Tukyali ku mize gy'abasajja, nga mu mize abasajja gye balina albukhulu. Kyeki mu Luganda Seeka Severi, Oluganda olutuufu? Albukhulu obukodo obuyitiridde. Gwe mufuta mu Luswayiri? Luganda omufuta, obukodo obuyitiridde. Tunaakodowala, n'akodowalira n'abaana be, ye kennyini ne yeekodowalira.
n'abanga essente ye omukyala we tagiryako asiibirira mazzi capati yasuzeewo mukyala kwasirulira n'alya mugjeemu obukodo kkiriza kubikutawaanya mu ssente zonoonya mu butono bwazo mu bungi bwazo ozigabirengako omukyala ozigabirengako muki omukyala kati obukodo bubi eri omukyala oyo gwolina awaka yeetaaga ku ssente yo emusanyusa mubagabire bwe tunaaba tubagabidde biidhinillah amaka gaffe gajja kutereera ensonga endala obutaagala kubuulirirwa abasajja abasinga obungi mu nsobi ze balina butaagala bakola ki kubabuulirira n'okubagambako ku mize gyabwe era bw'ogabagamba ku mize gyabwe oba omukyala nga yakulaga ensobi z'okola nga weekandagga bw'omugamba nti tugendeko ewa seeka mukyala nagamba tugendeko ewa seeka oyagala mumufumbizisa ati naakuwase genda oyo aba akuwasa mukkirize batubuulirire ne bwaba mukazi nga yakubuulirira mukazi wo wadde olaba omusinga emyaka kkiriza akukole ki kubanga ne gwozadde akkubira eŋŋoma ngaabaganda bwe bagamba kati muze gw'abasajja obutaagala kubagamba ku nsobi okubabuulirira okubanenya kkirizanga mukyala wo bw'abanga alina ensobi gy'aleese n'agireizinga n'agiteeka ku mmeeza owulirize bw'abanga agambye tugende ewa seeka atulamule kkiriza lekagamba genda kale omufumbiro ntegerekisi tukkirize batubuulire mulimu abakyala nga nabo bazibu nga nabo bazibu si bangu nga ne bwoba omututte era ewa seeka bababuulirire muvaawo nga kyekimu ate ne muvaawo ntalo era ensonga ezimu ez'obufumbo nze zentera okulisiivinga wali mu ofiisi ndozo zeetaagawo na musirikale wa poliisi abantu ova mu kubabuulirira ne bafunyiza ddala eŋŋuumi awo ate nodda mu kutaasa noga haji tokuba muleke namubacha oluyi lwaki wazze waseeka lwaki onswaza swaza naye lumu mbandi mu nsonga ezimu nziwuliriza mpuliriza omusajja annyonnyola ensonga naga nti seeka oyo omukyala gwolaba ayererejjaawo mu maaso go nze musomeseza ne masita eyo gyalina kyava omukyala amugamba nanti nagisoma lwakuba tolina magezi kubanga oba kubanga walina amagezi go wali gisomye naye ze ekyaginsomesa gwe n'otagifuna tolina magezi awo oluyiwe lwaviirayo kati nabo mulimu abatali bangu mu maaso go n'obalaba nga batabuse n'akugamba nti ndowooza olaba wampisiriza bwati mu maki mu maaso go olowooza bwe tuba awaka mpisa atya naawe n'osiriikirira n'obatunuulira n'obagamba muve wano mugende bwe munaaba muteese munaakola ki munadda kati ebyo nabyo gyebiri okuyingira mu nsonga z'abafumbo ne bakuwuliriza n'obagamba nti abcd mukole bwe muti mukwate bwe muti si kyangu olina okuba ng'okozesa obwongo bunene nnyo era kyenje ze tusinza okufuna basajja butajja ku ofiisi boolumugamba ngenze wa seeka tayagala kujja fumbirirwa ddala oyo
mukkirize bababuulirire, tukkirize batukole ki, batubuulirire. Muzimu ensobi abasajja ze balina kwe kulengeza abakyala baabwe. Bambi mbeegayiridde temulengezanga bakyala. Balina abaana bammwe mwabajja mu maka ga kitaabwe nga mubaagala, mubabalenga mu amagezi. Mulimu abakyala nga bategeerera ddala n'okusinga abaki, abasajja. Tolengezanga mukyala, era tonyoomanga mukyalawo n'omulaga nga talina any respect. Mu bikyasinze okumalamu omukyala respect n'omudisgradinga kwe kumukubira mu maaso g'abaana be, n'omukuba oluyi, n'ojjayo omuggo ng'abaana balaba, ne bakwatibwa n'ensonyi okugamba nti Hajji oba taata tokuba. Ekyokubiri ekidisgradinga abakazi ne mbamalamu ekitiibwa kwe kwagala bamaidi abali mu maka gammwe. Nkyala agenze mu katale, Hajji akomyewo awaka, bamusanga mu buliri na maidi. Oluusi kiramu kye kiri waka yazza akiweerera. Era ku bimu ku bizibu bye tufuna mu baana abo, ffe tubeera mu masomero, abaana abawala complaints ze bacomplaininga ebizibu bye bayitamu, bizibu byammwe basajja, naddala bano abasajja nyamba. Aleeta ekyana waka akiyamba ate nga akikozesa. Mwana naga nti anko ate bugwenyufu. Ntegerekisi akani mu abasajja mukakkanya abakyala nimwagala ba maidi ali awaka anaawa atya mukyalawo respect. Gwe okwebaka ne maidi mbikunta, gwe musasula abakolera ne weebaka naye. Nkyala n'abasangira ddala n'akaaba amaziga. Kyobola nabagamba omulundi ogwayita nti Mungu yabawa ekintu eki, yabawa bwagazi n'atabawa mukwano. Mu bwagazi bwammwe bulinnyira kasita mukkuta ng'ebitundu ebyekyama bibanja. Kati ng'ogwa ku maidi ng'omukyala akukwata. Abamu bakyala bammwe baba balina gye balaze ewaabwe, n'okola ki, n'oyingiza omukyala bwe omaze okumudisgradinga. Temudisgradinga nga bakyala bammwe, mubawe respect. Toyingiza mukyala wabbali mu nnyumba ya mukyalawo, mu bikunta bya mukyalawo, mu buliri bwe. Ne weebasaako maidi. Kati ebyo bikakkanya abasajja. Kyeŋŋambye nti mulina omuze ogulengezza abakyala ne mbalabanga abatalina maki, magezi. Olabanga atategeera, bategeera. Ate nno Allah subhanahu wa ta'ala bingi atuyamba olw'ekisa kye. Omukyala kye kintu kyolaba nga bw'olaba Allah bw'atugondeza ensolo n'ogimegga n'ogisala naye nga yataami ensolo. Kati ente nga yayingidde wano mu masjid, ffenna abali wano ku imaani zaffe n'amaanyi ge tulina agasumulula yingini ewa Kisekka, tusobola okumalako daruso eno, ente neyingala n'egira bweti. Kabeere eno imaamu oyinza obutamanya mimbali oba erimu omulyango oba temuli. Ffenna buli omu yisha agimalira wuwe. Naye ente neraba Allah bwagitugondeza ne tugisala. Kati ye mukyalo ono Allah ateekamu okusaasira n'owangaala naye n'atakutuusaako buki, yafumba emmere, yakuwa ebyokunywa, yakugololera engoyi, yalina obwamba awaka.
sibo kiri niraba Allah mwamuyisa n'omujooga bwotyo n'asirika naye nga yatabula akatunda yafumbye eki emmere n'obwambe yabumanyi n'akasala obulungi n'akatasala buki bulungi awo sijja kugendawo nnyo mutegeddewo ebyo min rahmatillah era mukimanyi bulungi ffe bwe twebaka tugwa bugwi tuyitawo naye oba okusaasira kwa Allah n'akuzuukusa naga tookole naye nga jjo weebase ne maidi obuliri bwe abasajja mulengezza nnyo abaki abakyala mbawadde n'ensonga eziviirako okulengezza abakyala tegerekisi mu bisumbuwa abasajja ebimu obwenzi okufungula sikaati naddala ku mulembe guno gwe tuliko ogw'obwononefu abantu bafungudde sikaati abasajja obwenzi temubulabamu ng'ekiki omukyala no Allah asobola omukuwa wallahi nakwekuumiranga gwe wekka gwamanyi naye mmwe mumanyi bangi ye ate abatawenyera mujja muli nnomo tegerekisi kakati obwenzi busumbuwa abasajja bangi obwenzi tubwewale bumaka at least tunka n'omukyala ng'omuzizzaako naye nga tokoze ki era nze mbeewuunya ekintu kimu kubeeranga na excuse zibagaana kuzza ku bakyala bammwe ne mugaa nti muti obujja bw'abakyala omusajja atasobola kufeesinga bujja bwa mukyala oyo kisajjasajja omusajja yenna nkibaddiramu atasobola kweŋŋanga bujja bwaki bwa mukyala kibeera kiki kisajjasajja akati ekyo bwe kiba kyekikutiisa nga ate ebweru oyenda kati afeesinze obujja bw'omukyala n'ayenda ku bombi ani asingako obulungi abufeesinze kuba obwenzi buzaala ebintu bingi buzaala obunyoomofu buzaala obwavu buzaala endwadde buzaala ezzambi mu maaso gani ga Allah ate ekyo kisembayo ddala bbanja lye olina okusasula ntegerekisi kati ayeŋŋanze n'agamba nti obujja kuba omukyala yenna alina obujja teriyo omukyala talina bujja bwe bibanga bibibasumbuwa mbu muti obujja bw'abakyala mukyayenda nnyo bw'oba olabanga shahawa yo tesobola mukyala atya omu funa owokubiri bw'oba olina obusobozi bw'oba olina obusobozi ekyo kigize kitya nti abasajja mulengezza nnyo abakyala ate nga gimu ku mize gyammwe bwenzi ensobi endala abasajja gye bakola mulangira temumanyi kwogera kimu bibiri ng'omukyala omulangidde nga wamuwase nnyo essente ze nnyingi kale n'amahale ge nakuwa kitaawo namuwa ekkanzu yange mukoddomiwo nze namutwala e Japaani nzijanjabye maama we ebbanga ddene subhanallah gwe tosaana kuba na mukyala weetaaga bamukuggyeko nabukujja babeeko we bakusibira mu kifo nga tovaawo emyaka 8 omukyala tebamulangira bye bamukolera olangira otya omukyala nga bw'oyambye abeewaabwe yenjogera embi gye tulina nakuwasambaga ani yakutuma ekyo kyali kikkakatako
lyali ssanyu lyo era wasanyuka mu kidaala. Usama ne bakuteekamu ekimuli, bannyoko ne bakugjayo n'owuuba ne bawuuba. Kale ate laba bw'olangira omukyala ng'ewamuwasa obutitimbi bwaki bw'essente, omukyala tebamulangira. Bw'oba olina bye wakola ku sayidi ye, ekyo bayita poteya. Byakola ki? Kiringa era kuwa mukyala eno mu kumwogereza. Olina mwana muwala gw'oyogereza n'otona, oleese essimu, omugulidde laputopu, omugulidde abaaya, omugulidde buli kintu, omugulidde n'akamotoka, n'amala n'aga nti neekubye. Nengeddeyo olulenzi olugogovu Usaama, tosabanga by'obadde omuwa. Kuba ekisookera ddala sheekhe, senga bakubuuza ekibuuzo, ani yakutuma obimuwe? Ansi ogirina? Omuntu adda mu kyeyagaba, ekirabo kyagabye abanga azze mu bisesemye. Omuntu adda mu kirabo kyagabye abanga azze mu bisesemye. Eyo hadisi ya nabbi, al-aidu fil hiba, adda mu kirabo kyagabye naga kimpe. Abaya yange njagala n'okubira bakoddomi be, Usaama gamba mwannyoko eshariya gye namuwa njagala mu bwangu, saagala kummanyiira obanga azze mu bisesemye. Bw'obanga olina by'otonye ne bigaana, nkyala naga nti neekubye, nyinza okutunulira empisa zo sijja zisobola, nkubuulirizzaako toli mwangu. Wakawasa abakyala bana bagenda bugenzi, bulijjo nnimba, nafunye omulala akusingako. Osabanga edduwa ya kintu eki ti Mungu nkusaba ompa obugumiikiriza mu kino, onkyusizeemu ekisinga obuki obulungi, osirike era tokolima, kubanga ebikolimo by'enkoko ebitakamunye. Ntegerekese bulungi awantu abo, kubanga tufunye nnyo cases nnyingi, naddala mu bavubuka abeegeza mu kuwasa ne batona, baguze ze iPhone, simanye ze iPad, ne bimala ne bigaana. Ate era omukyala buli w'omwogereza booti leka kubeeranga na 100 ku 100 nti alina okufumbirwa. Ntegerekese wadde mbogamba nti nabiganye bisazizaamu. Ntegerekese waliwo gwe nalabye akola ki, bw'abanga akikoze tosabanga ebiki. Kakati pointi yange ebadde egamba etya, tetulangira bakazi bye tubakolera, tubalangira lwaki? Bukopi. Omukopi yalangira, n'omulangira ng'ewajjanja bannyina, ng'ewamuwasa embaga wamuteekamu ssente, natomera famire yammwe ennaku, lwaki tewasooka gibuulirizaako? Tegerekisi nawasa mubazibu babiyita bizibu ki? Famire. Ebyo tobyogeranga mu maaso ga mukyala wo, kubanga naawe famire yo yennyini erina ebizibu. Kubanga eba kubanga terina bizibu, tewalirangidde byewakola ki, byewamuwa. Kati omukazi tebamulangira. Bw'obanga olina kyomukoledde olabye tebigenze bulungi, sirika. Katonda ali kukyusizaamu ekisinga obuki obulungi. Naye bituleetera okulangira abakyala obukopi. Abasajja n'abasinga obungi bakopi. Bukopi kitegeeza ki mu Luganda olutuufu? Tukijjeyo. Obukopi alino kyeki obukopi? Awa ebintu naye nga bimuluma. Ne bwalaba omukyala we ng'ali mu sowaani alya bulungi ennyama agisika, alumwa. Yes, alumwa agalaba bw'alya ennyama.
mulimu era abasajja nga omukyala bambi yesenedde emmere nagitunulira bwati mukulumwa akyagirya oyo muntu omukopi mumuseka busese munyumirwa kuseka nze muno mwenfunirafunira abakyala abasajja nalina omuntu ndamufunira omusajja nakati omukyala nakati nkyejjusa musajja nno mufunyi alina kamunye ezisukka 10 kamunye ezisukka 10 kamunye ezo bayita zikigege nga zino zidroni tezinaba kujja mufunira omukyala babagatta agula enkoko mukyala amugamba nga wayise ennaku 2 tetulina sente zanva namugamba nti enkoko gye twakalyako ennaku 2 yaweddewo etya wuliriza wano wenjagadde point bwamala omugamba ebigambo ebyo mu ddiiro yamusanga mmanju mu sepeti y'enva ng'abala ebifi ng'abibala najja n'amugamba waŋŋambye tetulina nva naye nga ndabyemu ebifi 4 obwo bukopi era omukyala yajja akaaba naŋŋamba seeka muntu gwe nafuna emugaba guminkiriza nange egyo emize bambi egibalimu mba sigimanyi kasita ndaba nti munaddiini abantu abamu bamanyi nti obanza okufunira si mulimu gwange nze nyamba buyehambi era siina wadde 10 kyenkujjako naye abantu abamu batuteeka mu buki mu buzibu n'ofunira omuntu omukyala ate n'obanga gwafumbiddwa mu maka nanti buli ekigwayo balina okuyita gyolabe gwe wanfunira n'omugamba waayi nze wallahi kino nkikola lilla sirinaayo omuntu gwe nali nfunidde mukyala oba mukazi oba musajja nemugamba nti mpaayo omutwalo era sirina gwe nali nfunye naye ate envuga n'emmoroka yange neŋŋendayo ndabe nga bikoze eki nga bitabuse nentwala obudde bwange nentuula nempolereza nengumiikirizisa nembuulirira nebaga Allah bateremu obwangu kati mulimu abasajja nga bakopi kyembagambye nti ekitulangisa abakyala buki bukopi yalangira omukyala n'omujja nako bye wamuwa buba buki bukopi nga bwe bukusumbuwa ntegerekisi ekyokubiri obutali bugunjufu omuntu omugunjufu tatuuka ku ebyo ng'oli mugunjufu olimu empisa ogulidde omukyala abaaya olw'okuba munyiize ng'ogimuggyako agambye ngenda nkweyambula nti buli kange konna ke nakuwa teekaawo tobeera muki naye omuntu omugunjufu alimu eddiini alimu ensa eyo tatuukayo aga nti alhamdulillah qaddara Allah washafa ate Allah ekyo kyeyaleese kati obuzibu bwe tulinaawo tulangira enjogera embi obukopi obutali bugunjufu ekyokusatu ekireetera abasajja okulangira abakyala be basajja bambi okukakasa nti omukyala gy'alaga n'ebintu bino alabika agenda kugaggawala okuggwamu essuubi eryani si gwe ogaggawaza n'ebiro ebintu si bye bigenda okugaggawaza omukyala ntegerekisi akali agenda n'asuubira ti omukyala ono bw'anaagenda n'ebintu eri gy'alaga agenda kufuuka kiki kitalo wallahi omukyala ne bwakolako effujjo ng'omutaddemu ssente ze empitirivu n'ayonoona ebintu byo n'ayonoona ssente oluusi omugulidde emmotoka n'akukola ebikyamu ne bwagenda nabyo tasobola kubifunamu miki mirembe kati mweregera bwereere nzirize emmotoka yange kasita kaadi nze njirina Allah tasobola muteeramu mikisa nga abadde mukyamu era bino bebekyusakyusa awatali nsonga ng'ekyali ekigendererwa kye kukuula kukukaabya maziga gy'alaga teri miki
teriyo mukyala akuula musajja nga mutima gwe akakasa tagenda kumufumbirwa wabula awesitinga tayimu ye na kumujjako bya bugagga, Allah tasobola muteera baraka ne bwalifuna omusajja omuki omugagga. Ebyo byennyini byakoze wano byakukoze ebyo omusajja yenna gwagenda okubuuka naye byagenda omusasula oluvannyuma naye amulageko, kubanga aljazaau min jinsi la amali, anti empeera Allah gyasasula eva mu kyokola. Kyokola yempeera Allah mwakola ki? Mwayisiza. Kati gwe muleke akujooge akuliira ebintu byo kasita akiteeka mu nniya nti ono ndi naye kumala budde kumukuula naye siina gye mukola ki gye mutwala, n'abikonoonera ayonoona future ye yamaaso. Talinaayo miki mirembe kati obutali bugunjufu bambi. N'ekyokusatu nga kikulu, empisa embi. Empisa ki? Embi. Muntu alina empisa ebibalangisa abakyala butaba na mpisa. N'omulangira kiri nga ye wajja ewaabwe n'omuweesa ekitiibwa nakuyamba na oyamba ani? Naawe yakuyamba okufumbirwa. Yaba kubanga teyakuyamba gwe baali kufumbiddwa kweza empisa zo. Buli omu ayamba munne. Nireka kugambanga mukyala nkuyamba buyambi. Oba omuyamba buyambi okola kyawe. Muviire ogende. Omuyambire ddala omugende nti gana amaka ne poloti mbikoze ki? Mbikuwadde free of charge. Ngenze bye bye. Toyina byoyamba. Wabula ekikusumbuwa mpisa zo ki? Mbi. Kati bambi abantu balangira nnyo abakyala. Tuli fena okulangira abaki? Abakyala. Ensonga endala, istikhdaamul qawwama al istikhdaamul khati' bil qawwama. Enkozesa embi gye tukozesaamu ekigambo qawwama. Pozi kitegeeza ki? Arrijalu qawwamuna. Kati qawwama yammwe eyo gye mugamba mbu arrijalu qawwamuna ala nisa mugikozesa bubi. Mumanyi mmwe ba bosi. Bosi tebamunenya. Bosi tebamubuuza. Bosi akolanga byayagala. Tayogera anadda oba tadde. Alabiraawo kakazi katune kalinda mu nnyumba. Oba anajja n'atajja. Akeera ku makya ate n'aleeta engoye. Neyeyambulira awo n'agenda ku mulimu. Kati kawama mugikozesa bubi. Era kawama temumanyi kyetegeeza. Olwaleero kambayambeko okubategeeza kawama kyeki. Allah yali ategeeza ki? Nti arrijalu kawamuna ala nisa. Abasajja mwe muyimirizaawo abakyala nga mutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd. Kwebyo Allah bye yabasukkulumyako mu kutegeera. Gwe Allah yakusukkulumya ku mukyala mu ntegeera. Kati Allah n'akuwa kawama eyo. Bw'akola ekikyamu omutereezi kyebayita kawama. Ekyokubiri Allah yakyogera. Wa bima anfaku, ne kwebyo bye muwaayo nafaka Allah gye yabawa mulabirira abaki. So si kawama, mwe kawama mumanyi ebintu ebyo biri bisatu. Kisookera ddala mbu mmwe ba boosi. Boosi namuna gani nga tutuukiriza na buvunaanyizibwa. Ekyokubiri mumanyi nti kawama kitegeeza kuwasa. Awo tewali kawama. Kawama tetegeeza kuwasa. Kusajjalaata. Omusajja okimanyi tulina okusajjalaata. Ennazi kuno mu Buganda ng'omusajja asajjalaata. Yo si ye kawama. Era kawama tetegeeza kukuba mukyala n'okuba omukyala n'ogaana nti arrijalu kawwamuna ala nisa. Sheikh ayo gimanyi. Bakuleese no mu ofiisi mukyala akuwawaabidde wamukubye n'ogaa Sheikh aya mugisoma arrijalu kawwamuna ala nisa.
natuukiriza gwange. Wategeera bubi. Kawamuna tekitegeeza ekyo, kitegeeza kuba na buvunaanyizibwa busukkuluma. Allah bwe yakuwa entegeera endabirira okufaayo kwolina eri omukyala, awo kawaama oba oli mu kawaama. Ntegerekisa naye ebbanga lyomala nga obuvunaanyizibwa bwo tobulina, eyo tebeera kawaama. Kawaama tetegeeza kukuba, tetegeeza kusajjalaata, tetegeeza kwefuula boosi waka nantagambwako. Kati mutuukirize kawaama bulungi, kugaba kubasukkulumako abakyala mu ntegeera. Era omusajja atalina magezi tasobola kufuga mukyala, ne bwaba omu bwati nga tolina magezi togenda kufuga mukyala. Allah yakusukkulumya gwe, kati bw'oba tolina hikima magezi ago gafuga mukyala ne bwaba omu, ogenda kuwasa buli mwezi. Era byebizibu byetusanze ennaku zino, basajja kubeera nga bawasa nga amagezi tebagalina. Yina awasa amanye ekintu eki, kulinnya buliri, kunaabisa munne janaba ku makya. Bo ekyokukola omulimu ogwo mugukoze, ogw'okunaabisa abakyala janaba ku makya, ekyo kyo mukikoze, mwetaagisa engule. Naye temutuukiriza buvunaanyizibwa bwammwe Allah bwe yabawa. Ekyo mukyala kyebategeeza nti omusajja nkuluusanya buki. Kozesa bulungi kawaamayo nga Allah bw'ajagala. Kati omusajja yenna nga talina magezi, amaka gamulema, amaka geetaagisa magezi bajjama, siyaasa. Ate omukyala bw'obanga oli naye awaka, kino mukiwulirize nnyo, togezanga n'omufugira ku bbala erimu n'akumanyiira ku bbala eri ku kkala emu. Kyo Severi yaseka busesi, buli wojja n'omwenya n'omulaga smile. Omukyala tebamulaga smile always, ebiseera ebimuseka, ate wotateekeddwa kunyiiga onyiige. Ntegerekisa, so si wakusuubira okusekera oseke. Tomumanyiiza kintu kimu. Naye bono kati eno mu bantu eno abantu bakolaga ogundi oyo musajja oyo naye anyiigako. Kati babuuza mukyala ono yagamba naga nti temumumanyi oyo asekera eyo. Omukyala tebamumanyiiza kintu kimu, era tokolanga kintu kyotagenda kumenteininga kubeera kyaluki kyalugenderezo. Weepikira ki? Wamanyiza omukyala buli lwakutaano omutwala ku KFC, buli lwakutaano KFC. Bebi oluwa jatugende KFC, okikolayo omwezi ogwo noga ye neepikira ki n'obivaako. Akati n'atandika okuteekako akaki kazito. Olabika wawasa, wankyawa, tokyanfaako. Luli wantwalangako KFC, luli wantwalangako out. Temukola bintu bye mutajja kusobola. Kola kyolinako obuki obusobozi. Kikoleyo ekyolumu, surprise ekyolumu. Nireka kumanyiiza mukyala. Omanyiiziza omukyala obutafumba, atotaana okufumba. Ne wagamba waayo taata Abudu leero sijja kufumba, ate wali mutawaana. N'omumanyiiza obutafumba. Akati laba w'olyetaaga okulya ku mmere ye ng'olina n'abagenyi, bwagenda okuga nti sijja kufumba, wayaze kukole ki? Omukyala tebamumanyiiriza kintu kimu. Seka ebiseera ebimu, ebiseera ebirala obeerako ttaafu. Amanye nti bawange anyiiga, ate era bw'aba anyiiza aba akoze ki? Naye so si buli kiseera awo bw'ati aseka. Ne bw'alikola ensobi n'omugamba tajja gitwala ng'eki? Ng'ensobi.
ebiseera ebimusekako kukyusekyuse ku mbeera oleme kumufuula akumanyiira mu mbeera emu era tokkiriza mukyala kukufuula nti gwe buli kiseera obeera munyiivu mukyuseeko ne kuntunula awaka so si buli kiseera kutunula bulala ngaava okuteeka mayiti mwana Adamu kyusaako entunula oyingira awaka ne kasimayiro naye buli kiseera gwe takulabanga nako nga omwenyezza olinga wamagye noga kamukumira awo olimba biseera ebimusekako osaageko naye okoleyo akantu akamusanyusa nyerekaga nti nze mukuumira awo kubanga ebiseera ebisinga obungi emboozi tuzijja mu stenseni ezifuga amaka otudde ne wa bodaboda akuvuga amunyumyanyumya naga tokkirizanga omukyalo okukuma tosekana mukyalo akati naawe noga ekituufu wamma nolabira ddala nti oluusi gwe okusekako kwekwenoonya amakaago ate ogenda kwongera gatabula kati mukyuseeko ku ntunula yingira ne kasimayiro akwewuunye naye ozze ne supanda zo zonna ozimukubyawo yagala nazimusuula ku bigere omulaga nti okooye toseka wabula oda amazzi gyegali njagala mmere njagala kwebaka genda waali nga asiika enva otuulewo omunyumirize tiyagaasa abadde mu kibuga yes omubuulire nge nti wallahi okwagala ennyo ku mbeera ebadde mu kibuga n'okutuuka wano kusaasira kwa Allah naalibadde nsula nayo naye ntambuza bigere nga nina okutuuka wali omwagala wange ndabe bwekyo kimugambe olwo omukuuma naye bonoga nze siseka na mukyala toseka na mukyala abalala bajja kuseka naye bamukutwaleko ebiseera ebimusekamuko naye leka kufuuka muntu wa oda ago si magye eyo si balakisi ti oda oluwa akaze katu nekajjanga katya n'amazzi nekagateeka ku meeza nga kakankana kakutya ate olina supanda oyinza ogika kuba mukyenyi ajijjuma abantu abo tubeebaze bagumira ebintu biki olumusekako naye olumu tokifuula kyalubeerera wiiki yonna nemuseka ntegerekisi biseera ebimuseka kuga amanye nti omwami wange aleme kumanya nti gwobeeraawo eva obeera taafu kyusa saagako ekiri siriasi mulage nti kya siriasi jagala noosaale nireka kumugamba nti jagala osaala olaba tasaala ate nooseka ate no bujja mu bamaseeka nina ekizibu awaka mukyala tasaala naye nga ate omugamba oseka kuba yakumanya nti tolina kyokola ki ekiri siriasi mulage nti siriasi kyolagidde nga omusajja akikole kimulage nti olina okukikola ekyetaagamu okusaaga musaage ntegerekisi muzanyeeko nabo ekyolumu wansi nabbi yazanyanga nasaaga nadduka ne mukyala we Aisha kibula nabagamba omulundi ogwayita nti era n'omukyala gwowasiza mumanye ekika kye wasiza kaana kato kakyetaaga omuzannyo zanya nako nine kajja okuzanyaako naawe noyogera ebigambo ebikamalamu amaanyi siri muto munno ndowooza mukyala wange yanfaako nsumbuwasumbuwa edda tokamalamu maanyi naye waliwo mukulu munno nga naye takyayagala kuseka owasiza namwandu alowooza baana be bamufaafaako dda banna ab'emyaka gye bagenze bafa yasigadde ku nsi alowooza oyo omanya era n'omanya noga nti ono nno
si wakukola ki, si wakusaaga. bwolaba nga ali mu moment ya silence alowooza banne abafiira mu ntalo ez'enjawulo ng'omuwamu kaki kekisi kyozi bugala mulinde mu mbeera ze. naye bw'owasa akatunula nga kaagala okuzenya leka keegobako. siri muto muno nyina byendowoozi kyala wange yafa dda olaba yaleka abaana. kiringa era nebakyala kyekimu. mulimu abakyala nga tebaagala kuzanya nga bo buli kiseera balaga bwa sirias. nojja noleeta emboozi emusesa omubudeebude paka tijjira muli. nalabalabadde abasajja omukyala kasita ayogera ekigambo nalabalabadde abasajja. allahu akbar. abanga akuwadde akacupa kakaziire kuba eyalabalabadde abasajja bukugamba aba yakupimapima dda nga tolina maki kulu. yalaba abakusinga kikitegeeza yalabalabadde abakusinga tolina kyoli aba akunyogozezza. noleeta engalo omukwate nagatwala eri amagalo aba amaze okukunyogoza. akati nammwe we muba mukola manya gwowasizza. tegerekisi wasizza looya puliida abo baba siriyasi ayinza n'okuggulako omusango. tegerekisi owasizza musawo era mbakubiriza nnyo bwe mubanga ne chance muwase ku basawo. musawo abaana keya akonka babbiddeko abakyala nga tebakawulira. bw'olabanga omusawo musawo aba ne keya opiikingangayo n'ogatta mu bantu bo omusawo yaba waaki ngamba omusawo omuzungu soogera kuwa ekinnansi. tegerekese soogera kuwaki wakinnansi njogera ku muzungu bano ab'empiso goyiza ogaseeka yatutuma abasawo. ate obuzibu bwe mulina okumanya muti abakyala akati muba mwagala obbategeeza bino muteeka mu bigambo byange mwene mudda wali ogaseekawo muwulidde. seeka yatugamba abasawo nabagamba nembatuma mbawa buwi ekikola ki ntegerekisi. kale katumale katusome lumu twazine lumu ebulayo eddakika 3 malirize. tubadde tuli ku nsobi abasajja zebakola ki zebakola ntegerekisi. ekirala tugaye nti abasajja bakozesa bubi ekigambo kawaama tebakitegeera maki makulu gakirimu. ekisemberayo ddala mu nsobi abasajja zebakola obutaba na kisa eri bakyala. mubeere n'ekisa eri bakyala. wajaala bainakuma almawadda katonda yabateera wakati wammwe laavu n'okusaasirigana. saasirenga abakyala bwomulabanga mulwadde tomukuluusanya muyambeko ku mirimu egimu. bwolabanga mugonvu situliraako ku mwana. omwana owo ate bamale kwegayirira nakyo bamale kikulaga nti omwana oli omwama we mulwadde ate atawanampa ekyokulya ate bagenda situla ku mwana n'omusitula nga yina omwekkanya osibye feesi alinga ataliwo. mubayambengako mubeere n'ekisa. bwolaba kyetaagisa kusooka mumukolerako ku mirimu egimu olw'embeera gyakola ki gyalimu kimukolere. tekigenda kujjako kitiibwa kyo wabula kikwongera respect. ntegerekisi kati nze waliwo emirimu eginyanguyira awaka okwegololera okweteerayo amazzi situnkana mukyala okugolola obugolozi olugoye lwange aye ne mulaba ali wali mulwadde nate ne mugamba nti wayi gyogolole ekyo kinyanguyira okwoza ebintu obwo buzannyo bwange. era bwe ŋŋenda wali nenjoza essowaani yange lwakuba lumu nali naakawasa. abantu abamu batutegeera bubi
oli bw'alabanga okola emirimu egyawaka alabanga atategeera nti omukyala yakusiriwaza kubanga irimemba wanudde ali naakawasa mukyala wange omukulu njonzayozaako ku bintu awo kati nenfuna mukulu wange n'atukyalira nansanga nga njoza yemboozi gye yatwala mu kyalo naga nti ha oli bamumaze ayoza ebintu okuyamba ku mukyala wo tekuba kukumala okikola gwe okoze eki gweoyagadde so si mukyala ate kuleetako lugezigezi nagamba ebintu bibyo olagawa olagawa situla omwana ekyate omukyala aba talina mpisa naye bwolaba nga ali mu mbeera mulwadde munafu kati oluusi tubeera n'abakyala banafu ali lubuto olaba teyeesobola mulimu embuto zeziyisa obuki ng'omuyambako ku kimu kyosobola mulimu abanguyirwa okusiimula ennyumba mulimu abanguyirwa okuleeta amazzi nagaleeta kati ffe waffe eyo amazzi oluusi gatusumbuwa ebudde eyo nimba ndi awo akasimu nanga tukulinze wano ku ttanka era nenvuga nenteekawo netutwala ebidomola byaffe kati yambako tojja kuvaako kitiibwa kyo so toyamba mu mbeera yakukola timetable nti ebintu bibyo gwosiimula ennyumba gwokola kiri lumu omukwano gwange yanyumiza mu NSSF awo ninawo mikwano gyange eddala yanyumiza ekintu kyeyalaba nanga nti ndabye ekintu mu maka badde sikirabangako yagenda ewa mukwano gwe amukime nga balina gye balaga namusanga nga akanda capati ninga omukyala ali wali agalamiridde onaakanda natuuka natuula mu ntebe bwatuula mu ntebe omukyala naava wali nagamba bba nga n'omugenyi waali namuganga tonnaba kumpa buugi kati ate ako kaba kamanyiiro katonnaba kumpa buugi omusajja nasituka nabuleeta mu fulasika nabumutabulira namuwa nemubuuza ekibuuzo amaka ga mukazi oba ga musajja naga nti ga musajja tegerekisi naye nga tali lubuto njogera kamanyiiro k'abakyala ogamba otya munno wali abagenyi nti tonnampa buugi tonnampa buugi naye nagenda nabuleeta ate awo nze sibuleeta awo enkinulo eba yakyusedde okyaziza abagenyi tonnampa mmere ng'oli mukyala toli lubuto toli mulwadde akati wano anyumizaga nti tumaliriza tugenda tuba tusimbula emmoloka najja omukyala ku mmotoka namugaa tondekera mwana genda naye genda n'omwana musajja watu era najjayo omwana nagenda naye gye baali balaga naye akhiri lmataafu enkomerero okumanya abakyala temukkiriza ate bakyala kuba nafuya bwe bato kubamanyiira kubamalamu magezi kintu kikole nga gwokikola ki gwokyagala so sikusalira nakulagira ebyokulagira awo omanya waliwo kaki kamanyiiro bamugamba nti mukyalawo alina teete n'omusajja nagenda natuukawo bwati nalaba nga mukyala we alina omusajja omulala teraba byamukola ate raba byamuvulugira nakukanza capati nakusituza omwana ate nga alina abasajja abaki kati abakyala mumanye omuyambako nga tozaalamu kamanyiiro omuyambako mu mbeera eyeetagisa ntegerekisi kati otuusa awaka nga bwe tuva wano mu ddalasa tannasiteekako nva n'omuganga tetuulye ebwedda tulinda gwe gwosobola okusalasala engege agikuterekedde awo oyo omanya waliwo akaki
omuyamba ku mirimu ate nayo gyowulira nti ogisobola. Tegerekisi so si kuzaalamu kaki kamanyiro. Naye kyenjagaddemu nti abasajja tubeere n'ekisa, rahma, obusaasizi. Laavu yeggwawo era yaggwawo dda, naye sigaza ki? Rahma, ekisa. Jjukiremu Usaama oge nti nawasa ne ntwala abantu ebamperekera ate saagala bampulire. Osaasiremu olw'ekyo. Kyalo ono alina abaana bange, kyebayita ekisa. Wabeerawo byotunula noga gye tuvudde waki wala, kyebayita rahma. Yo laavu eggwawo ya kiseera, era nsaasira bakulembeza laavu. Era bona osuubira nti laavu yeggwawo naddala ey'abasajja eyanguwa ya kireki, kati sigaza rahma, obusaasizi. Ntegerekisi gw'osigaza obusaasizi ate ye omukyala n'abeera ne laavu, kubanga okusaasira kw'omukyala ye kutono ate kukw'omusajja. Kati gwe olina okuba n'okusaasira yabeere neki. Era omukyala bw'akendeeza ebintu bibiri amaka gafa, n'akendeeza laavu ne rahma nga tagirina. Era abasinga bakendeeza bebo abajja nga tuyinaayina n'obuveera, otaddemu omubisi gw'enjuki, otaddemu omugaati, n'akutunuulira ng'ojja mu luggya n'onoonya w'okateeka ng'atunula. Oba omusanze ku TV n'amaliriza, n'agamba abaana be mutereeko kitammwe caayi. Oyo bibiri tabirina, laavu takyalina, neki ne rahma. Kati oyo mukuumiraawo mu maka paka ajaliye lwerituuka, omuwerekere mu miki, mu mirembe. Mungu amusaasire. Oba gwe olisookayo naye nga ge maka bwe gatuusaawo. Rahma ne laavu byakola ki? Byaggwaawo. Ojja weegiraagira n'omanya ti ono mukyala wange kati kankuume muki? Mukuume paka Allah lwali tukola ki? Lwali twawula. Rahma tewali ne laavu tekola ki? Olwaleero ye challenge ekyasinze mu maka gaffe abasinga obuki? Obungi. Mungu natusaasire. Ekyo kibeere nga akhafu, kitonoko. Babeere nga rahma tebagirina, nga ne laavu tebagirina, naye ate nga tebabalize. Kuba we byegattamu n'akujooga ku sseeryo n'ayagala abasajja abaki abalala, kiba kibinya, kiba kiri waasi. N'olw'ensonga eyo wenja okutandikira omulundi ogujja muzaayidde dalusu zange nga 3 fundikira omusomo guno gwensuubira nti mulina kye mujjamu kye muyiga, kye tuteekeddwa okukyusa nga ffe abaki abasajja tusobole okutambuza amaka gaffe mu mirembe. Kubanga ekisinga okuneeraliikiriza n'okunjogeza ebigambo bino okulemera ennyo mu maka, bwe natunuulira ibaada zonna ze tukola ku nsi kuno za kusigala. Ibaada gye tugenda nayo mu jjana ya bufumbo. Mu jjana teri kusaala, teri kusiiba, teri kusoma Kulaani, naye waliyo okuba n'abantu abo. Mu ibaada zonna eyo tugenda nayo, teri agenda na swala na kusiiba, tugenda na buki? Kati ekigambo kino si kya muzannyo basiraamu, kyetuzanyiramu. Mu jjana tugenda nabo, naye nsaba Mungu batujooge ku nsi kuno, abatuwe mu jjana tubajjukize, kuba twagala ffenna atuwe eki? Ejjana, tubajjukize. Timwatubonyaabonyanga nga mutukuba enkokola, kati tekyali nkokola. Ntegerekisi tubafuna 24/7 we twagalira. Allahu akbar. Allah batuwe, batuwe ku mujjana. Saba Allah ateeke mu bantu ab'omujjana. Nkyasomesa nno mu bimu ebizibu ebiri mu bakyala. Manya mu basajja balagira abakyala bajjemu embuto
ebyo bizibu binene biri mu basajja. Balagira abakyala bajje muki bana eryo zambi. Omukyalo wa halali omulagira otya atajje mu lubuto? Allah gwe yakuwa n'omuwoowa ayina omugajja mu lubuto. Abakyala temukkirizanga babbaaba mu kubalagira kujjamu mbuto. Olwo Allah bw'aba yakuwa omwana oyo nga yasembayo, nga Allah gwe yakuteera mu nabaana yekka. Mutemulina nabaana naye oli omukyala musaasira alina amagi Allah ge yamuwa ag'ekigero. Ntegerekisi mwe abasajja temukendeera ne ku kinaana ovaamu amazzi agazaala, naye okusanga omukyala azaalira ku kinaana nadir, tekisangika ng'omulandira gw'ejjinja nti weyo yazadde alina kinaana. Ebyo byali byamagero Allah bye yakola ku bannabbi. Bakyala ba Ibrahim ne bazaalira ku Meka, naye njagala ondage wano omukyala asobole okuzaalira ku kinaana. Naye mulagira mutya abakyala bajjemu embuto kati ba halali? Obwo tebuba bugwenyufu obulaze ewali nnyo obususse, era babakaka n'okubagoba. Bw'ozaala kukola ki? Nja kukugoba. Ekisembayo tuli ffenna embuto. Kino kisoma kitya? Embuto ze muwa abakyala temubawa buyambi, mugwammwe gwakuteekamu gwe mwasigaza, ne mutabawa buki? Owotya omukyala olubuto notamuwa buyambi. Bw'oba owulira toyagala kuyamba kuwa buyambi, tozaala. Sigala bw'omu mu nnyumba yo, weerira emigaati gyo, okkute, olye emmere yo, obeere wekka okkute. Naye ate bw'owa omukyala obuto aye toyagala kumuwa buki? Abakyala bangi abajja ku mizikiti n'embuto wano nga babaloopa bayitirivu nga bajje wa imaamu. Musiraamu muno laba kye yankola, yatuwa olubuto n'atusuulaawo. Wallahi bino bingi, tayagala nakwata simu yambulookinga. Mukyala n'akaaba, bw'otalujjaamu togenda kufuna kikumi kyange. Eyo message njagala mugitwale nti kikulu. N'olw'ensonga eyo embuto temuwaayo buyambi. Ali mwagala mubagobe, owadde omukyala olubuto n'odduka n'ogenda ekatwe, ekatwe owaayo olwala olubuto n'osenguka n'ogenda no mubaseviiri ennansana ekakiri neweekukumako eyo enayo n'owaayo abaayo n'ogenda jjinja kalooli, bw'ogenda omaasa bumansa ate Mungu yakuwa amazzi agatakugira, bw'oleka banno bakaaba bambe mufuuke babuvunaanyizibwa. Kibi nnyo basiraamu okubonyaabonya omukyala n'akaaba amaziga nga oli ku dduniya kuno n'omubulookinga kusima omukyala gwe bakuwoowa naye. Lwaki mubawoowa? Lwaki mubawasa? Bannaayo okuwasa buvunaanyizibwa Allah bwagenda otubuuzaako. Temulowooza nti naffe tetulina bizibu mu maka, tubirina, era abantu baffe tutunka nabo mu bugubi. Naye muleke kweweebuula kisussaawo. Kati nga nze mukyala wange ajja wano ku masijidi agaseeka seviiri noonya ono muwali mu bbosa, anti laba kye yankola, yatuleka mu nnyumba. Ekigambo ekyo kiwulikika kitya? Mwabatalinamu nsonyi mwabaaki? Abawa abaana b'abantu embuto ne mulekaawo ne mubagisaamu embuto, temubawadde buyambi, mubalese mu mayumba, balandiroodi babagoba, babasuulira ebintu. Mulowoozeemu. Ekifaananyi kizze ku basisita bo. Sisita bo senga gwe bawadde olubuto abundabunda nalwazze wano ku masijidi, azze akubira imaamu omulanga. Bane tubeere babuki? Babuvunaanyizibwa nnyo 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 ku nsonga eyo. Message eno jagadde etuuke kuba evudde wa imaamu. Byebimu ku bizibu ffenna bye tufeesinga ng'abawalimu. Ate bambi
tusaba Allah atusaasire ffenna. Abantu ebizibu batubuulira mu maka ffe ebimu tubiyiga mu buyizi, ate waliwo ekijja oli n'akikubuulira nga ye alaba lusozi naye ate nga gwe mu makaago olina n'ekisinga ekiki, n'osekera mu kikondoolo n'ogaa leero ono naye n'omugumya n'omugaaguma guminkiriza tegerekisi. Olina akubuulira ekizibu ng'olaba temuli. Mukyala tambuuza, Sheikha mpulira ntamiddwa, mukyala ne wodda awaka atakubuuza, nga gwe bamaze emyaka 15 tebakubuuza, nga wakiva nako wakita. Waliwo ebintu byolina okuwewula, n'okiwewula. Mukyala tanteerayo mazzi ekyo n'okiwewula, geeteereyo naabe, geeteereyo naabe. Iwe kigwa ku mmwe abataagala kunaaba, tateekayo naawe n'ogwa anti tampa mazzi, ne weesogga obuliri. Baganda bange ekyo kikyamu, ekyo kiba kiki kikyamu. Kati waliwo ebizibu seeke kiguli bye tulina okuwewula. N'ogamba bakyala bwe batyo, mu butonde bw'abakyala butasiima. Era wallahi bw'obanga okola kusiimisa mukyala, nkusekeredde kati neesekereko nti okola omukyala aseke asiime, gwe tuukiriza Allah kye yakuwa, tuukiriza buvunaanyi nti alina okulya, alina okwambala, alina okukola, gwe tuukirize. Omukyala gw'oleetera abaaya ate n'akuvuma okulonda kkala embi, takwebaziza nabo naga tomanyi kulonda, otuyitanga otuyitanga. Wali abantu abategeera engoye at least waligambye nnyoko n'abeerawo ng'ogula, naye ng'oluleesa ate alutaddeko naga tomanyi kulonda. Abakyala bo tebasiima. Kati ekyo bw'abanga tasiimye tekikumenya kudduka wa imaamu saawa 8 ekiro okuba essimu. Imaamu Saviri okimanyi nti abakyala bazibu nnyo. Laba omukyala bwanjoga n'omuleetera ebintu n'atasiima nako, bwe butonde bwabwe abasinga tebasiima. Ntegerekisi gwe kola kusanyusaani, kutuukiriza buvunaanyizibwa bwo Allah aleme kkubanja eri mukyalo ono, so si kumusanyusa. Teriyo wano asobola kusanyusa muntu, taliyo. Gw'osanyusa omukyala gw'otazaalibwa naye buyimbira yaabwe. Kati gwe tuukiriza buvunaanyizibwa bwo nti Allah yaŋŋamba ki nkikoze, alidde, abaana mbasomesezza, ayambadde. Naye bw'onoogamba nti asiime, olina n'omukolera ebyo ate nga asanyusa muki mulala. Kati waliwo ebintu byetuteekeddwa okuwewula. Oga ekyo kankireke tutambule. Kyala alina abaana n'okireka, kubanga buli muntu alina embeera kiki zize. Naye bwe tunanyiiga ku buli kimu, twekuuleko waya, omenye emiggo, omenye ogw'omusambya, omenye ogwali egindi, wuuyo omusomedde ne rukuya, omuyiridde amazzi ekiro, Allah amukutwaleko. La ilaha illallah. Boolaze wala, muleke mukazi wattu, muleke awo muguminkirize paka Mungu lwali baawula, kujjako nga akoze ebikolwa ebiki ebikyamu ebibi bitasobola kuguminkirizika. Nga kiki mutasobola kuguminkiriza? Shiriki. Ekyokubiri obwenzi, naye ate nammwe mwenda. Ekyokusatu ki? Kuvuma abazadde baffe. Kitemukizanyirangamu mukyala kuvuma abazadde bo, yakusanga nabo Allah kwe yeyisiza n'akufuna. Tukkirizanga omukyala n'avuma maama wo, n'amujerega, n'amugeraageranya ku bintu, tamuleetanga na mu mboozi ze, ne bw'ayomba atya muge stop, don't do it again. Avuma atya maama wo, n'omwenya, n'okwera ku makya n'okubira maama, omukyala ali eno akuvuma buli kise. Ate totabula maka. Tegerekisi temukkiriza ebintu ebyo bisatu bikulu: shiriki, bwenzi, kuvuma baki basatu. Embaliga omukyala nasobola okuguminkiriza gwe embaliga zo, naye ffe ate abasajja abo twayitawo, teri asobola kuguminkiriza bwenzi bwa muki
bwa mukyala n'olwensonga eyo mukkirize olwaleero tukomaawo kino kikibanye ebintu tebiggweeyo ekirala kiki kino kigamba ki kibuuzo kyo kigamba ki munansonyiwa sheekh obusiraamu bwatugaana okukyusa obutonde era kiri haramu kati nze mbuuza nti nno okukyalira ensiko tekiri haramu oba tukyusiza butonde ebyo tujja kubiyingiramu omulundi ogukola ki ogujja beidhinillah. Kyenjagala okusembyayo bwe bubaka obukwatagana ne baganda baffe abatukwatira emisomo gino bakubirizanga bwe kisoboka mu basupporting mubawagire okwo konna kusaasanya ddaawa era mu bimu mu kusaasanya ddaawa basaba muganda waffe owa Uganda tuze tugulira abantu bangi pikipiki ezibayambako okukwata emisomo gy'abamasheekhe tumuyambeko naye afuna entambula. Bantu abo mubalaba ebisawo ebyo byebeetikka babyetikka ku mugongo binini naye bw'afuna entambula transport n'agenda n'akwata bamasheekhe ab'enjawulo tuba tulina kye tuyambyeko ku busiraamu bwaffe n'okuyamba ku mulimu guno ogwa ddaawa esobole okutambula obulungi. N'olwensonga eyo mbasaba tusapootinga omulimu guno ffenna gye tuli abali e Uganda n'abali ebweru wa Uganda. Saba tuyite ku simu zino 0785 77 2815 ne 0755 70 2109. N'olwensonga eyo mbasaba tubeere nga zino nsomya za zino za tawuba, naye mbadde mbagamba nti muganda waffe ono wa tawuba naye asonda pikipiki tumuyambeko balance abulayo tumalirize, naye mbadde ku pikipiki eya muganda waffe oli owa Uganda yansabye nti okumuyambako ku pikipiki eyo muyite ku simu zange 0701 32 74 64 ne 0772 32 74 64. Eyo nekuleetera erinnya Salim oteekako obubaka bwo kasita oteekako nti pikipiki eya Uganda. Saba Allah atuwe okuteeka mu nkola era nga bwatukuŋŋaanyiza ffenna mu kifo kino atukuŋŋaanye mu jjanaaye Firdausi. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.